is taking over. God is taking over. Guno gwe mwaka gwogenda okugwa mu bintu. Njagala kubagamba nti olwaleero embeera gye wayingiriddemu omwaka guno enkya si gy'ogenda okubeeramu kuba Katonda ali wamu naawe. Olwaleero obanjibwa naye kijja kuba tewakyali akusala maaso ng'akubanja. Waliwo abadde basekererwa nga mwezi wano n'okuseka nga babasekerera kati aba abasaba naffe abatasaba naye Katonda agenda kukwawula mu basekererwa. Njagala kubagamba abooluganda nti ebipya bijja n'obulamu obupya bujja ate sizoni etandikise ekiro kya leero. Mawulire Katonda twadde obuyinza kumenyamenya n'okusuula okuzimba n'okusimba era ekyo kyakutuukirira. Katonda agenda kukwatirako obeeko kyozimbawo obeeko kyoteekawo nga n'abanakula bajja kumanya nkolera Katonda obulamu bw'osinza. Guno gwe mwaka ogw'ebisuubizo. Katonda byasuubiza agenda bituukiriza. Guno gwe mwaka ogw'obugabirizi. Katonda agenda kugabirira. God is going to provide. Katonda agenda kugabirira. God is going to provide. Katonda aleeta. God is going to bring. Buli kirungi kyonna kyewali weegombe Katonda agenda kulaba nga kikumenyera kalikuleetera. Every good thing that you have ever desired, God is going to bring it to you. Buli kyali kyaddibwa Katonda waffe asazeewo akikuddiza emirundi 7. God has decided to make sure 7 times. Akukikuddiza emirundi 7. God is going to bring it back 7 more times. Ogenda kusasulwa emirundi 7. You're going to be paid 7 times more than you have. Waliwo omukazi baagala okusula akazuule batwaleko bbaawo naye Katonda agenda kuyimirirawo. Ekyo kyebaali baleese oyo mumuleete wano eddogo tuligube. Ekyo kyebaali baleese okukulemesa amakaago Katonda akitwala lunaku lwaleero. Mumuleetera omuwala oyo buli kibadde kyakupimwako Katonda agenda kukikuggyako. It's a prosperity over that rock. I will rebuke it now in the name of Jesus Christ, Son of the living God. Ekibadde kikwambadde baali bakutwalako omusajja mu lugezigezi Katonda akuggyako eddogeri. Omusajja wo itakubawo kitugidde mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Buli kibadde kyatwalibwa kikomawo emirundi 7. Nsabira omukazi gwe badde bakoleramu ng'oli yatwala omukisa gwo yatwala lugwero n'atwalyako n'omukisa gwo era babadde bakoleramu Katonda agenda kukissa emirundi 7. Byonna byobadde ofiiriddwa emyaka gy'ofiiriddwa oba oyo omukyala mumuleetere Katonda agenda kubikuddisa emirundi 7. Oli kubanga abadde yasibibwa abantu abala emunyenye abaana gye bajja baatula ku munyenye nga bagamba ddamu abali wano abalaba n'abasomagi Katonda bw'atonda omuntu ku nsi wabawo buli w'ozaalibwa wabawo munyenye yaka naye abantu abamu bamanyi okusoma emunyenye ne balaba nti emunyenye ya bwakabaka eno emunyenye ya mukazi mugagga ono omusajja ajja kubeera mukulembeze. Baali batuta omukisa gwo kati baguzisa mu linnya Mukama waffe Yesu Kristo. Ine gyali tukuteekere watu musala in the mighty name of Jesus Christ. Emunyenye eyo abamanyi ogisoma ne tuwulire mu bangi basobola ogisoma. Ekyaleeta abaamagi kusoma munyenye eyo. Wano waliwo abakazi bangi n'abasajja emunyenye zaabwe baali bazisoma era nga baziwamba ne bawaanyisa ne batwala ekisiraani ne batwala omukisa. Katonda w'amaanyi era asazeewo ensonga zo ziyingiramu omukisa bagukomyawo ekibakirere tebaali batukakikolayo naye tikimusajja akikola mu ssawo. Katonda agenda kukimuggyako naye ensawo yakwata obulyo mu linnya Yesu Kristo Mwana wa Katonda omulamu. Emunyenye eyo yakutegeera. Era nga njala kusabira abantu bano abaddeko omulungu balimisa ndiro emikono gy'owootuli mu kati baabwe
your hands where you're seated. Katonda akwatuse munyenyeyo. God understand. Katonda akwatuse omukisa gwo. God restore your blessing. Waliwo ababadde bakomana. Waliwo baasiba kikubeeko ekikuteviizayo. Mulinyala nzikita omwana Katonda omulamu. Buli bakwatira viisa ye. Obedde bw'atera ku paasipooti yo. Batera ku magenda go mubayo ettaka mu ngatto yo. Oba akupako ngatto yennyini. Katonda akuteeka ekintu ekyo. Yes, omaze emyaka nga bakwetaaga. Naye nga abafamire bakutako ekintu ekyo. Katonda akikutyako kati. Akikutyako kati. Taata we yakuteeka mu busuwa. Mu busuwa bwe yakuteeka. Kati njogera omuli obusuwa obwo. Mulinyenzikisa omwana Katonda omulamu. Tubadde wansi mu bitanda. Waliwo basira mu kisenge. Ng'olaba basira mu kisenge. Katonda bakusibula kati. Katonda bakusibula. Katonda bakusibula. Njogera viisa zammwe okubeerawo. Njogera viisa zammwe okuyita mu linnya lya Yesu. Njogera amagenda gammwe okutuukirira. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo njogera lutuveeko. Ligenda enjogolo n'eryakwata emisajja yammwe. Emisajja viisa gisumululwa. Viisa zammwe zikomawo. Zifuluma naye bazisibira. Zivaayo. Yalisengaawo. Yasiba viisa yo. Yalatwegenda bweru. Tolirinnya nnyonyi. Kikubaako. Kiduka. Duka buli kuko. Ta viisa za banno. Ta viisa. Yolekoze viisa bizita. Nangira omuliro kati. Omuliro kuko. Kupita. Viisa gyoko okufuluma. Ogyoko okulinya ennyonyi. Mulyaleeta omwana Katonda omulamu. Buli kyonna kyebabadde bakusibya Katonda akikomyawo. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I talk of visas of your children. Mukama bawe visa ezo. Yekyaffe. Ya. Mukama bampire entambula nga yakweggaliramu. Haleluya! Yaweggalira. Mukama akuwe endabika empya. Akuwe emikwano emipya. Akuwe obulamu bupya. Akuwe magenda amapya. Akuwe olinnya ogenda ate nga bw'okomawo. Akuwe ekifo ekipya. Mugenda mu nsi empya. Katonda akutwale mu nsi empya. This is the year of unlocking your realities and releasing what was locked. Era n'okusula byonna ebyali byasibwa. Abantu bangi mugenda kulaba okusumulwa. Niye mu bigenda kusumulwa mwaka. Ngenda kubasabira kati. Sijja kwongeramu. Njja kubasaba muyimirire. Kati ng'otya omuliro gw'omusana omuddugavu. Yakusiika mu ntaana ku malalo ga kitaawo. Eddogere nalyo liddawo. Embuto nakatwalanga mukaaga. Wait. Lwaki abaana bange basaalanga naye azaala? Lwaki abaana bange bazaala? Lwaki abaana bange akagamba kano akasajja mukulu nenne. abaana bange bazaala naye azaalibwa? Ebintu byammwe tetugenda kunnamugwa bigo. Naye saagala bwe baddeko. Saagala bwe baddeko. Yesu bulungi. Mwoyo agenda kutuukako bwe tugenda okutambula naye. Njagala tugende mu empowerment. Kama bajjuza amaanyi. Buli akulira naye nga yebase musozi. Akulira naye nga yebase.